Kitalo afudde ate bo ab'ebisiyaga mukwano anti gavumenti yabatadde byonna mbirina maaso ngenda bambi kutuusaako ebyakabaka mukwano Fred Lumbuye alese wino byonna ngenda bambi kuwa naye nga sinnabakwongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tidalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatanayo kusubscribinga mukwano beera nga subscribinga kona ku notification bell ayitubere nga bugire tutekayo mukwano gwasooka udifuna Hajat Kaloddo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita era nga gwe naagala okulangira akalanga kukona konna oba business kiyo nayo na mukwano beera nga otukonako ku namba y'essimu wansi awo ate ogenda bbanga oyambibwa nga sikulwisizaayo anti emabegakaawo olubiri lwafulumya ekiwandiiko nga kabaka bwali omulwadde era ng'embeera gy'alimu mukwano yeetaaga kusabira ddala naye Lumbuye atavudde n'atugamba mbu kabaka yandibanga simanyi wenyinza kyogera naye ngenda bba mukutuusaako ye abyeyogerera ate jjukira ka pressure kabadde kangi ate mbu kabaka alina abalongo be yazaala Obuganda ne batabugamba buli omu n'atamanyaako yadde kati mukwano ate bw'ogattako n'ebirwadde byalina omanyi bantu bangi ate bambi abagezaako okubanga bakola ki nga bamulwanisa era byonna nga woogenda obiwulire mabegakaawo baatugamba mbu alina alaje era bambi naye nga ye omutanda ate tumusabira bambi asobole okuba nga akola ki nga suuka ate ng'embeera ye eteera ddala bulungi lwansonga ffe ng'Obuganda bambi mukwano tukyamwetaagira ddala era nga tusaba Mukama amusuuse era na bonna abamuli okumpi basobole okuba nga bamulabirira bulungi ngenda bankutuusaako Lumbuye mu ddoboozi lye ate abeere ng'akuwa wiino ali mu Buganda oba wiino ali ku kabaka essaawa eno omanyi ye bamuyita mutasubwa era nga buli kimu kyonna ate yabeera akimanyi kambi kutuuseeko male nkomewo Bannayuganda mwenna n'Abaganda buli mugyali embeera ya Ssaabasajja Kabaka erabika ewanise wanki bagambe ntya embeera ya Ssaabasajja Kabaka ewanise amatanga abavubi mumanyi bulungi nti embeera bw'etabanguka bw'owanika amatanga waggulu kitegeeza embeera evudde weeyina okuba nti eryato litambulira n'obwombefu bw'ekitalo teri TV radio station wadde omuntu yenna agenda bagamba nsonga zino Abaganda mwenyweze era mwesibe ebbiri nga musabira Ssaabasajja Kabaka naye embeera gy'alimu sinungi era nga bo abali mu mission y'okusanya Obwakabaka n'okusanyawo Kabaka enteekateeka zaabwe ziri waggulu nnyo kwekulaba nga batambudde buli kitundu biri essaawa eno ate yebba wannakankaka gwe tumanyi obulungi nga Alan Othman era nga bano baayawukana emabegakaawo bambi yagenze ate n'akola ki n'akyalirako baby girl ono jjukira mwana muwala ono bambi mulwadde era nga alina ekirwadde bambi nga bw'omutunuulira naye nga tutaba Mukama Katonda kamaama atasobola okuba nga akasaasira bambi yagenze n'akakyalirako n'akatwalira ku ssente wamu ne taabo era nga lyabadde essanyu gyere era nga bambi Alan Othman tukwebaza olw'omutima omulungi ogwo gw'olina ate beena abantu beekalakaasa anti bo abali b'ebisiyaga baagala kuba etabusse omanyi gavumenti yamaze n'ekola kino ebitongooza neetegeeza nga omuntu bw'asuka emyaka 18 ate waddembe obulamu bwe okubuyisa nga waabwagala mu bufunze ebisiyaga tebabirinaako buzibu naye mukwano buli muntu avaayo agamba mwe baana mmwe mwetaaga kufa bufi ate mwetaaga kubanga babatta muli bamuna azakayima wamu n'abalala bangi nnyo kankutuuseeko emboozi eno ate male nkomewo n'amalala mbeere nga mbikutuusaako muli wa bisiyaga yenna mwetaaga kuttibwa kufa tegeera buli muli wa bisiyaga gwe wenna oli musajja weeyisanga mukazi obeera mu bawala mu basajja banno oli muwala weeyisanga musajja mwetaaga kuttibwa mwenna kino kigende buli muzadde alina omwana we nga muli wa kisiike nemmwe temufunamu kafansonyi abazadde abali eyo ebyana mwanywa binyo ku baganga oba mwe abeetaagisibwa okufa laba bino biri mu kwekisingira mu public ekyemmanyi mu bulamu bwe tuli mu sitaani mubi sitaani talina sayidi sitaani talina mukwano ekisiyaga nti kitongezeddwa obadde okimanyi nti mubadde munoonya empapula
mubadde munoonya empapula nga mwekwasa ekyo nti muli basiyazi e Uganda bababoola. Laba sitaani bwakozesa ababaka ne bakkiriza ekisiyaga kitegeeza mu UK okuwa empapula tekikyaliko kulimba nti mu ggwanga batuboola. Kaakati gwatanazifuna ogenda kukola otya baakati babakkiriza. Okkirizibwa okudda ewammwe tewakyali gwe baboola. Okkirizibwa bakitongozza palamenti n'ekikkiriza. Maama sitaani munnanfuusi. Mazima abantu bonna bakulabye ng'oli ku sayidi ya sitaani, bakutegedde nti oli omunyo, bakutegedde nti oli musiyazi. Laba ate bw'abakyukira nti onoonya mpapula ne woba obadde tokikola. Katonda laba bwazannya omuzannyo gwe kati ate wano ne babikkiriza. Kati empapula zinaavaawa? Olaba omupiira we mwagwekubira. Empapula ogenda kubanga kye mubadde mwekwasa nti batuboola mu ggwanga lyaffe tebatwagala babakkiriza kyere era n'aboogerako okkiriza omuwawabira. Kaakati empapula zo ogenda kukola otya nti ze zaabukuyingiza? Abasinga kumwe mubadde mu buyingira lwa mpapula. Ogenda kukola otya? Bannaye mu comment section mumpe answers. What are you going to do? Sitaani talina mukwano. Yakulowoozesa nti ya musukkulumu. Laba ate bw'akyuka n'akukyukira nga n'empapula tonnazifuna. Laba abantu be batula ne bakkaanya ne bikkirizibwa. Empapula zo ogenda kukola otya? Nze ngamba bagenda tandika okubatikka okubazza wano butereevu nnyo bulungi. Mpozi kati munoonya abasajja abazungu.